Nate ye nze Mulongo Mwagala Omuzaana wa Kabaka balamusizzaako mwenna abawuliriza eddoboozi lino. Waliwo obubaka obuntuuseeko obw'ebibuuzo ku mulamwa gwe nakola ennaku ezo ndowooza zibadde nga 2 emabega okukwata ku byogerebwa nti Mukulu Museveni yeetonda eri Abaganda ne Bannayuganda bonna. Kati bwe nabufunye ne ŋŋamba kale kankozese akadde kano okuddamu, naye nga sinatandika kuddamu kansooke mbabulireyo ku bino ebimu ku biraga nti amazima geewolereza, kwegamba nti ekituufu kibeera kituufu. Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi owookubiri, ndowooza mwaka gwali gwa 2011, ate omukolo sigujjukira bulungi munsaasire, naye kwolwo yagamba abazadde batuuze abaana ku byoto, ate n'agamba abaana nti babeere bawulize eri abazadde n'eri ababakulembera balyoke babeere bulungi bo bennyini abaana wamu n'abo bannaabwe babeera nabo. Nga wayise ebbanga nawulira abantu nga boogera ku byafaayo bya Ssekabaka Kimera Bumera nga bagamba nti yagamba abantu b'ekiseera ekyo, Abaganda b'ekiseera ekyo bwe bali nga bali mu kuddamu okutereeza Obuganda obwali buwabye, yabagamba nti essanyu liva mu buwulize. Ate lumu mbeera mpuliriza nga omwawulo omu abuulira enjiri n'agamba nti nno mu by'olubereberye, mu kitabo ky'olubereberye nti omusota gwakema Adamu ne Eva ne batenguwa eri Omutonzi, ne bava ku mateeka ge yabawa ne bakola ebyabwe, n'ekyava mu ekyo y'ennaku ennyingi omwana w'omuntu gy'alaba n'okutuusa kati. Naye eky'omukisa, buli muntu lw'ajjukira ne yeenenya, buli lwe tujjukira ne twenenya oba ne twetonda ne tudda ku butonde, tuddamu ne tufuna eddembe n'emirembe. Kubanga obutengu oba okutenguwa kubeera butagoberera mateeka ag'obutonzi. Ekyo kivaamu okuwaba n'odda ku bitaakutonderwa. N'olwekyo ensonga bw'obeera ogirowoozezzaako bulungi, okwetonda ddala kintu kikulu mu bulamu bw'omulya mmere, kubanga ly'ekkubo erikuzza ku butonde bwo ku butuufu. Kakiringa bw'onoolaba omuntu ng'abadde aba atadde oba atudde ku kintu ekyokya ennyo oba akutte muliro n'agusikayo mangu. Kati oluusi ebimu tebikulumirawo mangu, naye ate era nga nabyo bibeera n'obuvune obujja mu kiseera kyabyo, kwegamba nti nno bw'okitegeera mangu kirungi n'odda ku mbeera entuufu ey'obutonde bwo. Abawuliriza bambuuzizza oba ndowooza ng'okwetonda kwa Mukulu Ruto e Kenya kulina akakwate ku ssaala ya Mukulu Museveni eyalimu okwetonda. Kubanga ebya Mukulu Museveni byaliwo nga 25 May, ate ye Mukulu Ruto ebyo byonna bibeerawo nga 28. Ndowooza sikiwanyisizza, naye kwega waaliwo ennaku 3 awo ezaayawukana okuva ku kwetonda kw'omu okutuuka kulala mu ssaala ne mu bigambo. Kati Mukulu Ruto yali mu National Prayer Morning bwe bagiyita, babeeranga n'okusaba okwo okwa buli ku makya okw'eggwanga mu Kenya. Kati ate nga kwolwo lwe yayisawo n'okwetonda kwe nga yeetonda eri bannayuganda, Uganda ne Tanzania, ne yeetonda eri abagenzi abo osoma Generation Z, abo abagundi abavubuka, nti ensonga zaabwe ndowooza beekalakaasa ayinza okuba nga teyazikwata bulungi nga bwe kyali kisaanidde. Naye ate okwa Mukulu Museveni kwali kololo mu kusaba okwategekebwa muwala we Patience Lwabwogo, pasita. Kati kisoboka okuba nga okwetonda kwa bombi kulina akakwate, oboolyawo nga bamala kweteesaamu, oboolyawo nga balina kye baategeera wakati waabwe, naye ndowooza ekyo si kye kikulu. Ekikulu nti bombi baayogera bye baayogera mu maaso g'abantu nga n'Omutonzi awulira. Kati ndowooza bangi mwalabye okuddamu kwa Archbishop Jackson Nassore Ole Sapit
owa kyaki y'Abangirikaani ng'asinziira mu All Saints Cathedral e Nairobi eyagambye nti Ruto akoze bannakenya ebintu ebibi bingi tebasobola kumusonyiwa wadde okumukwatirwa ekisa. Yabitadde mu kiwandiiko ebigambo bye bino Archbishop Jackson Nassore Ole Sapit nga yayogera ebigambo bino yabitadde mu kiwandiiko nabirabyeko ku mitimbagano babadde babitambuza ne mu bitundu ebirala bya social media. Yagambye nti yamaliriza ekiwandiiko kye ng'agamba nti may justice, true justice be done. Bw'atyo bweyayogedde. Kati okusooka kakati waliwo bannanga abo abamu abawandiise nga bagamba nti nno nze nabadde njogera ku byakusonyiwa saalaze bunyiivu bantu bwe balina n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Naye okusooka byonna nandyagadde okubategeeza bannanga abo ab'ebibuuzo bonna mpozi n'abalala abatantegedde bulungi nti bye baayogedde byabadde ndowooza nti bye baayogedde nabyo bituufu nnyo era ndowooza byazingiddwamu mu bintu bye nayogedde naye mpozi olw'okubanga bwe tuba nga twagala oluusi nze kye ndowooza nti bwe muba mwagala mutegeeragane bulungi oluusi abantu bonna babiwuliriza abawagira n'abatawagira aba NRM n'ab'ebibiina byonna kwegamba nti nno twagala okusinga okutegeera kw'abantu omuntu abe ng'ategeera ekintu ky'omugamba okusinga kulowooza nti nno omubuulira byabukambwe kubanga ekiseera kino kye tuliko nti amazima gali ku ludda lwaffe tekitwetaagisa. Kati oluusi obukambwe obwo buba bulaga ne byogera bikuweddeko n'amazima tegaliiwo kwegamba osigadde kunyiiga bunyiizi. Sigamba nti kibadde bwe kityo mu gundi emboozi ya kibishopu yabadde yajogedde butereevu naye nange binayogedde byabadde tebiwakanya n'akamu kintu ky'amazima na bwenkanya ekya justice ey'amazima kyabadde tekikiwakanya kubanga obwenkanya bwennyini era buva mu mazima. Naye lw'okuba nze nannyonnyodde nga nsinziira ku kintu kwetonda n'okusonyiwa nga kye ngezaako okulaba nti ekyo tusooka netukitegeera bulungi era ng'essira nalitadde ku nkolagana yaffe ne Katonda eri abakkiriza enkolagana eno yeesooka ebintu byonna kwegamba kyonna ky'oba ogenda okukola osooka n'omanya obutuufu bwakyo ate ng'obutuufu obwo ge mazima ate nga amazima kyekyo kyennyini ate ekiri mu butonde bwaffe era kwe kubeera nga Katonda omulowoozezaako mu kyonna ky'oba era oteekateeka okukola. Kwegamba nannyonnyodde nga ndaga butya oba kaŋŋambe nti nga njagala kulaga nti kyetusinziirako okulowooza ebyokukola mu byokwetonda kuno y'enkolagana yaffe n'omutonzi waffe okusookera ddala nga tunalowooza ku ono abeera atusobezza nga twagala tusooke tulabe nti ekyo tukikola ng'ekintu kikola nga kituufu kyennyini. Okusinziira ku mateeka g'obutonzi ekyokusonyiwa kikola bwe kiti osonyiwa ebyo byokka musonyiweko osonyiwa ebyo byokka ebyakukolebwa katugambe nti oli yatemula omuntu wo osobola kumusonyiwa ekyo kyokka ekyokukuggyako omuntu wo. Okubeera nga tolina gw'oyogera naye tokyamulina kugabana naye bulamu kutambulira wamu oluusi n'okubeera nti nno oba olina ekiwuubalo n'ebirala bwe bityo naye tosobola kumusonyiwa kiri kye yakolera ddala oli obulumi ne byonna bye yamuyisaamu. Kati osobola bw'obeera ng'osobodde katugambe okumusonyiwa okubeera nga omuntu oyo omulowoozangako n'ebiki byonna byeyitamu ne bikulumya ebyo kwegamba osobola okuba nga byonna ebikikwatako ebikulumya ebyo ebikukosa byonna osobola okugamba nti bino kambe musonyiwe kubanga yaba abikutuusizzaako. Naye ekikolwa kyennyini eky'okumutta eyandisobodde okukimusonyiwa yamuggyawo. Kati ebyo bibeera bisigadde wakati w'oyo yakola ekyo butereevu ne Katonda we. Kyova olaba nga Yesu abaamutta yagenda ng'asabye Katonda abasonyiwe. Naye okusonyiwa tekutegeeza nti obuvunaanyizibwa bw'okutereeza amaanyi g'osobezza bubeera buvaawo. Lumu nawulira emboozi
ey'omusajja eyatemula omuntu mu biseera bya Amiini n'ayagala okwetereza eri Katonda, naye kyali kizibu gy'ali, kyali kizibu mu biseera ebyo kubanga ye tasobola kwewaayo mu gavumenti kubanga tewaliyo mazima na bwenkanya, ate ndowooza nga tasobola na kwewaayo eri abantu abo bannannyini muntu oyo kubanga abo nabo bandimututte butereevu mu gavumenti. Kwegala simanyi ekyo kyonna bwe kyali kibalo bwe kyali, naye ye kyeyasemba nakyo kyeyasemberako okukola kwe kusalawo n'agenda ewa Father Rosias Ngobya n'agenda yeetonde nga abagundi bannaddiini bangi abakristaayo bwe bakola nti bagenda ne beenenya mu baawule baabwe. Kati nga bwe nawulira emboozi weeyogerebwa nti baamala ebbanga ddene nga bali bonna mu kafubo, mu ebyo bye namanyaako Father kye yamugamba mwe mwali, bwe mba nzijukira bulungi, yamugamba okusaba kitaffe ali mu ggulu 1,000, Mirembe Mariya 1,000 n'ekisa 1,000 mu lufukamira 1 mu lusaba 1. Kwegamba nti simanyi birala bye yamugamba, naye ekyo kye twayogerako ne bannanga abantegeeza ku nsonga eyo nti ekyo kyali bwe kityo. Kwegamba naye nga kyo ekitabo kigamba ekitukuvu nti okuyiwa omusaayi kusobya ettaka, nga n'okulitereeza kisaba musaayi gw'oyo eyayiwa guli ogwasobya ettaka. Kati naye ate waliwo eky'omuntu okubeera nga omukkiriza mu Yesu n'alyoka abeera nga omusaayi gwa Yesu ogwayiika gumweyimirira, nga gumweyimirira. Naye kwegamba ebyo byonna tugezaako kubitegeera ng'abantu. Waliwo bannaffe abamanyi obulungi abaawule, waliwo n'ab'amateeka g'ensi engeri gye gatambulamu, byonna nga bibeera awo, naye tukubaganya ku birowoozo ne tusobola naffe okwongera okubeera nga tubitegeera. Kati ekibuuzo ekyokubiri kigamba bwe kiti, naye kansooka ate mbagambeyo na kino nti ebibuuzo bino bye nafunye byankuta omu mabiro, ne ŋŋamba nti abantu bangi mulina endowooza enkulaakulemu lwakuba temuvaayo kwogera. Nsaba mutegeere omugaso oguli mu bigambo byammwe era n'obuzito bwabyo mu kuyambako okubeera nga tukubaganya ebirowoozo bino ng'ekkubo ery'okwewala embeera y'abantu okukubagana bo bennyini nga bali mu mbeera y'okusoberwa oba obutategeeragana. Ffenna ekyo bwe tuba tukola kino kye tufubako. Naye era bwe mulaba amaloboozi g'abantu amangi aboogera, kirungi naawe bw'obeera ng'omuntu oli omu ne weebuuza nti ye bano bonna abantu aboogera abajjudde ku zi Facebook, abajjudde ku social media, ku YouTube, ku kiyo, bonna boogera biki? Mwebuuze mulyoke mumanyi nammwe mujja n'eddoboozi lyammwe. Bw'oba toyogera waakiri wuliriza nti essaawa bw'eryetuuka n'obeera ng'olina ky'oteekwa okukola, ojja kuba ng'okola ekintu ekituufu. Kati ekibuuzo ekirala kigamba nti omuntu nga wamukola bulungi n'akukola bubi emirundi mingi, oyo okwetonda kwe kubeera kutya era kusonyiibwa oba katugambe nti ekyokulabirako wano yakiwadde atya. Yagambye Katonda yalagira ekintu kikolebwe nga bw'olaba bwe yalagira bannansi, abantu b'omu buli ggwanga okuyisa obulungi abagwira abajja mu nsi yaabwe. Naye bannyini nsi ne babeera nga bakikoze, naye abazi ne bakikozesa bubi, ate era wadde nga bo bayisibwa bulungi naye ne babeera nga bakozesa obubi, ne bakozesa ebyettima okusasula ekisa. Ekyo kyetondebwa kitya? Ekyo ndowooza nze nti okwetonda kulina kugenda eri Katonda yennyini, kubanga abeera asobezza ekyo. Ndowooza nti abeera asobezza butereevu kubanga ye yateekawo etteeka n'agamba abantu nimukole nga bwe muti. Kati gwe ne bakikukolera ku lw'obulungi ate gwe n'obayisa bubi, kubanga ekyo kyonoono enzikiriza ndowooza, kubanga oba oyagala kwawula abantu ku Katonda waabwe oba batadde mu kikemo. Ekyo kinene ky'amaanyi, sinza kimanya bulungi, ndowooza kyetaaga abagundi osanga ng'oyo Archbishop ebyo byasinzirako bw'atyo n'ayogera ebyo nga byabadde ayogera. Kwegamba ekyo nembeera nti nno sikimanyi bulungi. Kati
Yagaseeko na kino nti Yesu yagamba nti omuntu bw'akusobya n'akwetondera musonyiwe emirundi 7 emirundi 7. Ndowooza kiri bwe kityo. Sijjukira bulungi kwegamba nti nga bwe mbagambye ndi mbadde njagadde kuyita mu bwangu mu nsonga eno. Naye singa omuntu agamba bw'ati nti omuntu singa akusaba emirundi 7 emirundi 7 kyokka nga takwetondera naye ng'ekiseera kyonna ng'omukaabirira akuleke omwegayirira akomye okukulumya naye ng'ali mu malala kuduula nakwongera kukola ebyo byamanyi ntateekwa bikola ate ng'omujjukiza ekiseera kyonna. Naye kati nti omulundi ogw'7 emirundi 8 oba ogw'omusanvu gwennyini najja yeetonda kati olwo kibeera kitya? Oba olina okumusonyiwa ogwo ate omusonyiwe n'emirala 7 emirundi 7? Kati ekibuuzo ekyo kiwa ate endowooza egamba nti oba omwami Museveni tiwa yalaba obunene bw'ebintu ebyakolebwa ku Baganda kyeyava asaba Katonda amuyamba okwetonda kwegamba ng'alaba nti nno ebintu bibadde bingi. Bulowooza nteebereza nga twogera ku nsonga eno. Omanye ebintu bya Katonda si byakuzanyiramu ate si byangu. Kyova olaba nga okusaba kwetaagisa okw'okuluŋŋamizibwa kubanga tulina okulaba nga tetubisobya tusobole okubeera okumpi naye ekiseera kyonna. Kati ekibuuzo ekyokusatu ekyabuuzibwa kigamba nti Mukulu Museveni bwe yagambye abantu bakolagana nabo yabadde ategeeza baluwa, ndowooza mu lufuti yagambye ba agents and representatives. Ono ng'abuuza ndowooza yange weewaawo. Kati Abaganda mu kuteesa kwonna okwali ku musingi gw'ebintu bye tutambulirako Kavanga Kabaka akomawo okuva mu buwaŋŋanguse. Okuteesa okwo kwonna okw'ebintu byonna bibadde bitambula kubadde nga kukolebwa abantu ababadde emmengo. Eby'Obwakabaka obwa Kopoletisolo abo be baabisalawo. Ne balyoka baveeyo ne batandika okumatiza abantu bano abaabulijjo abali ate manya nti ng'abantu babeesiga. Nga basuubira nti abantu abali emmengo bajja kusobola okuteesa ebintu ebituufu. Nga bajja nga bagamba abantu tukyateesa nga bamanyi bulungi nnyo nti tebalina kye bakola. Ate bagenda ne bajja nga n'amannya nga gamanyikiddwa ne babeera nga abantu ne bababeerako n'okubeera nga babeesiga. So nga ate waabeerawo nga Bishop Kawuma, Archbishop Kawuma yali Archbishop yali Bishop Ndoza Kawuma ow'e Namirembe. Era Ssaabasajja Kabaka bwe yakomawo n'amugamba nti kinneeraliikiriza nnyo okulaba nti nno abantu bennyini ate abaalya mu taata we enkwe abaamutuusa mu bizibu byonna ate kakati be bakwetoolodde. Kwegamba n'olyoka omanya nti waliwo abamu abaali babimanyi naye ng'Abaganda bwe tulina omukisa ndowooza obuzibu obwo abantu bangi baabulirwa ne batawulira naye nga abantu abamu ku abo kwega abazadde baabwe baalya dda mu nsenkwe naye kwega ne baba nga baayimirirawo ng'ate bwe boogera ng'abantu bakkiriza ne balyoka batusika ne batutwala mu bintu ebyo byonna. Kati waabangawo n'abantu abakaayana naye okubanga abantu ffenna tetwakisitukirangako ebintu byonna ebibadde bikolebwa ng'abantu musirika busirisi. Muga nti ate baakola bino ate baakola biri ate baakola gwe wali ludda wa mukadde we yali ludda wa mukadde we yateekwa okunnyonnyola ku bulira Obuganda tebuyina ezo monarchy eziboogerako nti omuntu omu yafuga. Obuganda ffenna ekintu kino tukibeeramu. Omukulembeze ow'oku ntikko gy'ali naye ffenna tulina obuvunaanyizibwa bwa gye tuli okumanya ki ekigenda mu maaso. Kakati ekyo obwo bubeera buzibu bwaffe okuleka Mmengo n'alyoka atusajjalatako n'abantu abafumbekedde eyo abakola ebintu ebisobo. Era n'ekiseera kino obawulira nga beeyogeza mbu Federo ate nga ebibuuzo byonna ebibadde bibabuuzibwa nti Federo mugenda giteekawa gundi kweyo Kopoletisolo gye mwakola nti nno mwakola kampani nti Obwakabaka mwabufuula kampani. Kakati kampani zibeera ne Federo. Kakati ebyo bye balimba abantu ebya Federo abantu muteekwa mwenna okukwata kye mukwata mutuule mu bufofofo mubyebuuze ebyo ebintu tebiriiyo tebigasa.
bategeeza regional tier bajja ne baleeta ekintu kyekimu omwoyo omubi bwe gukola gugireeta nekirina erinnya ddala ate ng'ebyo baabibagobya dda kati nga ekigendererwa kyabwe era kyebyo bibaleeta bwe bagira nga babireetera eno muno nga babireetera mu maapu nga babireetera muki eyo gye basazeesaze mu Buganda okusinziira ku district bagambe nti babawadde federo. Ate Abaganda mumanyi na kino abantu abo mbegendereze nnyo bamayiga n'abo bonna abo abasinga obungi abali e Mengo. First of all bagwira ekisooka bena bagwira ate ba mwoyo mubi. Akati entegeka eyo gye bagamba mbu federo ne mumala mugwa mu nsobi ne mugikkiriza abaana bammwe mugenda kuba mubawaddeyo mu budde obw'emirembe gyonna. Kubanga amateeka gaabwe kwe bagikolera gagamba nti tekikkirizibwa kugikyusa ne bwe buli baddi. Abaganda mutegeere kino, Mengo terina kirungi kyonna kyesobola kuvaamu kati. Mengo mutego, Mengo mpuku y'ababbi n'abatemu. Yesu bwe baali bamukutte nga bamusalira omusango yagamba nti nno omusango ogusinga obungi tegulina bano Abalomani abamukolako obubi. Yagamba nti omusango ogusinga obunene gulina bano abantu abamwetoolodde, bano abantu abagambibwa okuba nti bantu be, bano bakomerera kubanga abo be bantu b'eggwanga lye eryalina kweganga ffe bwe tulina Omuganda nti buli omu ekiruma Omuganda omu kiruma Omuganda omulala. Be bantu be yajjanjabanga, be bantu be yaliisanga, be bantu be yatambulanga, be bantu be yakoleranga zuukirizanga abafu baabwe, be bantu be yakoleranga biki. Be bantu ab'eggwanga lye abateekwa okubeera nga be bayimirirawo okukola kyo kweyimirira mu buli kizibu. Mu biseera byaffe Isikaliyooti ali Mengo, Abafalisaayo bonna bali Mengo. Abakulu abasinga obukulu kati waliwo ne bano bassekinnoomu abeekolera ebintu byabwe abali ebbali abeeriira ssente butereevu okuva mu gavumenti n'okuva ku bwa yonna gye baba baziridde mu bazzi b'emisango ne bakola ebintu nga bakozesa omukisa ogwo okuba nti tewali mateeka. Naye era abantu abali e Mengo abamu nabo bakyaliyo na kaakati neeyumbika nga bali ne mu lukwe lw'ettemu lya 66 eryatta Abaganda. Abamu bakitaabwe ne bajjajjaabwe baali mu ttemu ku Balangira n'Abambejja mu biseera bya Ssekabaka II n'Omuteesa II. Era abamu bakitaabwe ne bajjajjaabwe baali mu ttemu ly'aba Ssekabaka, naye bali awo beefudde mu bongera okuteeseza Buganda ebyettima. Kati Abaganda, Ssaabasajja Kabaka n'ajja n'agamba Abaganda nti kale mukole emikwano, kale mugere bulungi n'abantu kubanga Abaganda kati bali buli wamu bonna. Kati bwe bafunanga bw'olaba nti nno abasirikale b'e Zimbabwe bazze nga baagala Mengo babuuze nti yemmwe abantu mubakwata batya, Mayiga n'avaayo n'asajjalata ne yeefuula nti alina ky'amanyi. Tolina ky'omanyi. Ebyo ebintu Ssaabasajja Kabaka yennyini y'abyekolera. Era Abaganda bakuŋŋaanira ku ye ate bakikugambye ebbanga lyonna munaalimba munaatuusa ddi, mwe mulyenenya ddi? Kale kakati oyinza okugamba nti nno ye gundi mukulu Museveni oba yabadde abuulira Katonda ensonga, mwe mugibulibuulira kati kasita yakyogeddeko mwe muli kitandika ddi? Kakati n'olyoka olaba ng'ekyokulabirako kye tulaba wano ekya jjo mu birungi kye yayogera abaali bamutegekera okumukolako obulabe era ne bagenda mu maaso ne bakikola. Kati olwo Mayiga n'agenda mu Amerika gye yagattibwako banna abalala bakomerera abakazi n'abasajja, ku musajja abadde adduka ku nsonga za Buganda, abadde afuba ku lw'obulungi bw'abangi. Abantu mwenna ababadde ku mikolo egyo, obutasiima bwammwe mmwe Buganda mugikoledde ki? Mulyoke mutandike mukuba obulyonso, muyimbe kibaluma nga mu biru bamugye mu bulamu. Ekyo kyagenda mu byafaayo. Naye mukulu Museveni n'omukyala wadde okwetonda kwabwe kwabadde kwa ngeri, naye yaleese omulamwa gw'okwetonda mu ddiiro.
kubanga n'ebiseera bino abantu bangi abakoze bannaabwe ebibi kakati ng'abo abantu ab'e Boston ababadde bazina n'okucakala ng'oli abagamba ne mukuba obuliyonso mugambe nkibaluma. Pozi n'ekisemba bwe weetondera omuntu oba tugambe ky'olina okuba nakyo ng'ogenda okwetonda ly'eggonjebwa, okwetoowaza, obuwombeefu, ebimu ku byo by'olina okuba nabyo. N'okumanya nti singa gwe weetondera agaana okukusonyiwa oba n'okukuddamu oba n'okukuwuliriza ng'oyogera, olina okugenda ng'oli mwetegefu okumutegeera oba okumuwa obudde oba okumuviira. Naye toyinza kugenda ng'ogamba tinjagala nkwetondera. Kisinzira ku kyokoze. Bw'oba nga kyokoze kabadde katini, bw'oba nga mubadde mwagalana n'okemebwa n'ogenda otambulako ebbali oba n'okunoga ntuddewo nga bwe twabadde, naye era omanya kubanga kyogerebbwa ebiseera byonna abantu bonna bangi abaga nti obwesigwa oli ayinza okubukuweera obwereere mu ddakiika emu, naye ate bw'obumenya n'emyaka 10 egitakumala kuzzaawo buzimba. Kale ekyo nakyo ogenda olina okubeera ng'okimanyi, nga tujjukira bulijjo nti ekyasinga okutama Katonda ge malala. Ekimu ku byasinga okumutama ge malala. Era omuntu ng'azze okwetereza, kubanga okuddamu okwetonda weetereza oba weeterereza Mukama, n'omuntu munno naye ne Mukama embeera yammwe etambule bulungi nga bw'akyagala. Bw'oba ogenda mu maaso ge ku nsonga ng'eyo olina eky'okukijjukira nti nno olina okukyewala obutagenda na malala, n'omanya nti nno singa kivaayo ng'oli takkiriza era olina okkikkiriza bw'otyo nga bwe kiba kizze. Kasita obeera ng'oli ebbali nga weekyusiriza eyo oba oli awo, musobola okuddamu ne muzimba obwesigwa. Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama, otubunduguleko emikisa gye era baffe omukuumenga. Amiina. Mwebale kumpuliriza. Mirembe.